Kadama TV twabasuubiza okubaleeteranga emboozi z'abakadaama abaludde mu kintu kino oba abakibaddemu naye nga balina emboozi ey'okunyumya. Nga bwe mukimanyi nti buli kadaama ali mu nsi y'Abawarabu alina emboozi gy'asobola okukunyumiza ne weewuunya. Tewali kadaama atalina mboozi ya kunyumya. Abeerako n'ebintu by'ayitamu nga byamwewuunyisa, ebimu byamusanyusa, oba ebimu nga yafunamu ebirala nga teyafunamu, abaabonaabona n'abafunye bafunyemu mu kyeyo kino eky'Abawarabu. Olwali tugenda kuwuliriza kadaama ono akunnyonnyole ekyeyo kibadde kitambula kitya era kikyatambula kitya. Halo nyawo oli Kadama TV? So Kadama TV tweyanziza nnyo tubeererawo naye bwe mba natandise okulombojja ebizibu bitufuna eno nyinza n'okukeesa n'enzibya. Ekisookera ddala ky'olina okumanya companies zitunda abaana ng'eno tebalina agenti baana we batuukira. Nagenda ku kisaawe kya airport wano mu Oman nga nina omuwala gwe natumye bibiri naye nakaaba amaziga ku airport. Saakaaba nti lwakuba ndi mu nsi eno naye nakaabira abaana abato be baasindika baalinga 40 nga ndi ne mukwano gwange yakomawo mu Uganda alina church emu gy'abuulirako. Ne mugamba can you imagine muzadde ki asindika omwana ow'emyaka 17, 18 nti ajje mu kino mu kiyumba akole. Abaana twayogera nabo ne tubagamba bakwano muzze naye gye muzze eno wookya, ffe tuluddeyo naye wakola ki wookya. Nga bakama baabwe babanonabunonyi ku bifaananyi, omwana awanika kifaananyi ne bamutwala. Kati weebuuzeemu omwana oyo alize ku airport, mukama we n'amunona, talina na kakaadi konna ka business card kayinza kukubirako simu ng'afunye obuzibu. Ate ky'olina okumanya abaana abo abato batuuka mu mayumba babaggyako essimu. Beebo abaana boolaba bafudde nga tebalina mayitire. Kino nkyogera nga sikulimba nakiraba n'amaaso gange, si kugamba nti bannyumiza. Abaana nga mu myaka 18, 15, 20 naye omuzadde waaki abasindika omwana we w'emyaka 18, 20 wadde school fees zibuze babeerayo balina abaana baabwe tebafunye. Nze siwagira muzadde yenna kufuusinga mwana kujja kukola muganda mawanga. Oyinza okugamba nti windi nga gy'oli naye nze ndi muntu mukulu mmanya ekiddako kye nnyinza okukola naye omwana omuto tamanya. Kubanga omwana omuto kasita bamuggyako essimu ne batandika omutokyalinga bamutta olw'ensonga talina gy'agenda kuddukira. Kati mumu yatuukira ku airport mukama wa amunoonya wabula awanisa kifaananyi, omuwala gwe amunoonya amututte mu nnyumba ate amuggyeko essimu. Tasobola kugamba nti lwaki onziggyeko essimu, babaggyako amasimu. Kati nze mbadde nsaba ekintu kino gavumenti ekikwase maana bateekewo kampani ezisobola okuleeta abantu abakulu nga ate bajja kufolowinga abaana. Omwana wakubira essimu agambe nti bannange ndi mu buzibu, bamuzze ku agenti bamutikke bamuzze Uganda. Tebikisinga bulamu mukwano. Obulamu bwe businga kubanga bwe tujja eno twagala kwekulaakulanya naye tetwagala kufiira. Ino bannaffe bangi abafiiridde eno. Nze mu Oman mmazeemu emyaka 4 n'emyezi 5 naye abaana bafiiridde wano abato tebanatuuka na mu myaka gyange bangi. Abamu balowooza nti abaana bafa kwagala bantu bawano, baami bawano. Si bwe kiri. Problems nyingi nnyo abaana ze basanga. Omwana ayinza okuba nga abanja ssente ze myezi nga 6 n'adduka mu kiyumba n'abaloopa. Kati bw'abaloopa ku poliisi, poliisi tewuliriza mugwira. Kankikubulire, ewuliriza munnansi. Munnansi ng'agamba oyo omwana tayagala kukola tumusasula ssente ze. Tewali bukakafu bulaga nti bakusasula kubanga singa abadde n'ekitabo n'agamba nti ekitabo kino omwana ono alisiipinga ssente ze era asayininga wano. Naye omwana olubanja ssente nga bamukuba emigo mizibu nnyo kitayagala kukola ng'omwana afa. Oba okitegeera. Abaana bangi wano mukwano bali mu kkomera, bali mu kkooti, bali nnemba n'emisango gy'okubanja. Kati obumanyi kye bakola, abamu bakola obukodyo buno. Addira ne keesi ye ennungi oba essaawa ng'agisuula mu keesi yo ng'agamba poliisi ono omwana mubbi nga bakusiba. Naye nga bakusibidde bwereere kubanga omubanja ssente zo. Nze era ne waliwo sisita wange yajja n'afuna purobulemu y'obutamusasula, namuwa amagezi gaagano. Namugamba mukwano abantu abo babanja ssente bayambikiramu n'agamba wiri nazze mu Oman. Nali simanyi nti yazze mu Oman. Muganda wange ddala siga nti mwebolereze muganda wange tugatta bamaama. N'alunteerako engeri gye yajja bamukola tiketi ne visa najja.
teyayitira ku company omuntu yali neighbor we yamuconnectinga kwa eyo family baali mu zombi oli n'alemererwa n'agenda eyaleeta muganda wange owulira akantu ako muganda wange n'atuuka mu buyumba nga bunene guliko fulo 3 mulimu omukadde wakukyusa pampa apama wakola kino bamugamba labirira omukadde n'abagamba wekizoke nja kulabirira omukadde naye mugenda kumpa ssente mmeka nga bamuwa riyali 7 ezo ssente ntini nnyo mukwano bw'ozikyusa kuze Uganda kati omwana n'akola emyezi 2 nga tebamusasula n'agamba wuni ennyumba nnene eri ku fulo 3 nkeera mu kiro ssaawa 10 kola ne baka mukaaga nkyusa omukadde nasanga mukyafu nnyo naye kati muyonjereza n'okuwunya tawunya can you imagine omuntu akuyonjereza maama wo baamusuulawo omukadde ate akola emirimu emirala siga nti alabirira mukadde yekka ne mugamba abantu abo nga bamanyiira ne mugamba mukwano tolwana na bakamaabo naye nze kankuwe plan kyenkugambye nti omuntu omukulu abeera n'obwongo ate okwesa common sense n'oba tewasoma nnyo ne mugamba mukwano toddamu kukola mirimu gyabwe ebikola biwummuzi byansi yampuliriza n'alekeraawo okukola kati abaana kye baakola nga bayita bafamire bonna ne mugamba ne beba n'abayita ne bebaggwa ne bayita LC ne bayita police beera strong lemerako teyaddamu kukola ne mugamba abantu abo bakusasula emyezi gy'ebiri beba tebaagala kukusasula bagambe bakole ticket seriously bakuze ewaka wave ewaka ng'olina ebizibu byo kujja kukola ssente entininga ate tebaagala zisasula kati kikifo tebategeeza ne mugamba abantu abo bajoozi mukwano yayimiriza ebikola wansi ne bamusasula ssente ze naye ne bakafuula kaze nti buli kaseera bw'amalako omwezi mukwano alina kumala kuwummuza wansi bikola bamusasule ne mugamba mukwano kolayo emyezi emirala 2 kubuli pulaani eddako gamba ekintu ky'olimu ekyobutakusasula kintu kizibu nnyo mukwano embeera gy'oyitamu ngitegeera naye waliriza only 2 months okole kuba kati bw'onoogaana kati okukola bajja kukola ekibi kolayo emyezi emirala 2 obike maama nti afudde oba omwana wo so Kadama TV bwe kyali omwana yaguma n'akola emyezi 2 mu bugubi n'agamba wini nkoze omwezi oguno naye omulala sijja gumirako ne mugamba nedda kola emyezi 2 osirike emyezi 2 bwe gyayitawo ne mugamba kakati funa omuntu e Uganda akubira essimu nti maama afudde bwe kyali abantu bano beefuna nti bamagezi nnyo naye naffe tulina amagezi yabika bamukubira okuva e Uganda n'abika nti maama afudde n'akaaba nnyo ne yeesansabagana agamba maama wange bwe nalekera abaana nina okugenda nfune we nteeka abaana kwekwali okuva mu mannyo g'empisa omwana muwala oyo naye nga tebamusasula mukwano abaana bangi nnyo wano tebasasula bali mu makomera covid yabasangayo bapookya n'emisango naye nga lwabutasasulwa abantu b'omu Uganda bo bakimanyi nti abaana bafuna problems mu biyumba mbusimanya kwagala babosi baabwe no ebibagwako bingi nnyo bisobola kukola ombogera n'emmala ate ne kampani zireeta abaana nga tebalina ino ba agent bagenda kutuukira bakyamu nnyo emirundi 10 ate balekerawo okuleeta abaana abato gavumenti mugitegeezemu abatulwanirira bateekawo kampani oba 3 oba 2 ezinasobola okufollowinga abaana ate n'ekirala baseewo amateeka kubanga zino ensi ze tulimu ezimu tezirimu embasi tewali batulwanirira gwe weerwanirira ate oluusi n'osanga nga obulamu bw'omukwano buweddewo eno abantu bwe kituufu batta ekisookera ddala bwe bakugayira mu kisenge mwosula ne bakuulamu AC omusana gweno gwaka 30 degrees gutuuka mu 38 37 kitegeeza nti luumu gy'olimu ffe bamaidi ebiseera ebisinga eruumu ze tulimu ziri munda teziriko wadde akadirisa kati singa bakusibira mu nnyumba like 1 week wiiki nnene nnyo mukwano ne bakuulayo AC ne bakuggalira n'obeera nga tolina kyakunywa ebbugumu lyokka likukuba omutima ne gwabika yenzeka gye battamu abaana abantu abamu tebakimanyi naye nze ekyo nkimanyi nina obwongo ntegeera ne bweba tebakusazeeko mutwe ne bakusibira mu kisenge 3 days AC teriiko tolina mazzi gonywa obviously ofa ebyo babagamba mbu omuntu amala simanyi ennaku 14 wiiki tosobola kugimala mu kisenge ky'olimu nga kirimu ebbugumu lino ebbugumu likubanga bwolaba ttanuulu ofuluma ebweru okwanika engoye ng'olina kyoyanika otoba blouse n'etoba n'empale ey'omunda n'etoba n'osonyiwa okukyogera empale ey'omunda mukwano etoba n'owunya n'owulya nga n'entwe zennyini zikuwunyako ng'olina kunaaba kukyusa kati mbuulya bakusibidde mu kisenge okutali ddirisa temuli AC onomala ennaku nga tofudde nga tebakuwadde n'amazzi kubanga era bakusibiramu tebakuwa mmere
era ofiiremu be babaana bawulira n'ogamba nti yabadde mulamu twaguddewo nga mufu kati oba mwaguddewo nga mufu kati golowooza ki ekyasse omwana oyo bannanga abantu tubeere n'obwongo abaana babasibira mu bisenge ne bajjako esi ebbugumu lye libakuba ne bafa babika mitima ebbugumu likukuba kubanga obeera muli obugujjanga omuliro mukwana omusana gutulina ogweno gwogerageranyako na ttanuulu singa omuntu aba akusibidde mu nnyumba mu kisenge ekyo natakuwa amazzi gakunywa ekisenge kibuguma kikwatako bwoti nga kibuguma era tosobola kwebaka nga toyina esi wano olaba mu Oman ekintu kyetulina ekitundu ekyo kyetulina kya musana mungi kibuuzeeko n'omulala omusana gwa wano mukwano gwaka era bw'oba tomanyi kunywa mazzi abaana baba bakajja bakola kusinga oteekwa okuba nti onywa lita z'amazzi 3 plus olunaku n'okuyita omuntu ng'omanyi okunywa amazzi nze nali simanyi kunywa amazzi naye nagayiga nange era nakola kusingako ne bantwala mu ddwaliro ebbugumu lyankuba nga sirimanyi kati nno mukwana eno tuli ku musaalaba gwa Yesu tuli ku misumaali naye emisumaali gino gyetaaga abantu bakulu nga nze tegyetaagayo baana ba myaka 18 simanyi 2 tebamanyi ennaku ffe tulina ennaku eyatuleeta ate tumanyi tuli bantu bakulu naye omwana omuto w'emyaka 17 18 lwaki muzadde wa musindika eno muwalabu okujja okunoonya sente kyezo zibanoonya zigwadde gyendi nze ne muntu mukulu mmanya nti buli bankoze kino pulaani eddako bwe tinze buli kye bankola mpeera ne ansa naye omwana omuto talina ansa oba kitegeera n'ekirala Kadaama TV kinabadde nerabidde okugamba waliwo abaana b'ensisinkana abadduka edda mu biyumba bali wano mu Oman tebali mu kkomera naye banoonya ne kye balya nga tebakiraba covid yali tannajja abaana abo beewaayo mu mikono gya poliisi ya wano mu Oman ne betwala ku poliisi nga balina ssente zaabwe za tiketi naye fane naafu sijala kugamba nti kiri fane kino abantu bano okumanya balina ettima bakubiranga bakama baabwe baleete pasipooti nga teboogera na basirikale kati neweebuuza omuntu afaanana bw'ati ate era ajja ku makya n'asaala naye ng'omwana yeetutte ku poliisi yafunye amagezi agagenda ebbali n'akola obusente bwe bwa tikiti aviire ekibambulya kye yasanga naye gwe mukama we ne bakkubira essimu abapoliisi n'ogijjako obujja ne bagaana okutwala pasipooti y'omwana oyo poliisi neekugamba ddayo gy'osula kuba mukama we agaanye kuleeta pasipooti omwana obusente olw'embeera embi n'abulya n'ataddamu kufuna kyansi ekola ki ekola ssente endala eza tiketi kubanga abaana ne poliisi emanyi we basula kati omwana omulala bwabula nga poliisi ajje babuuza bannange waliwo omwana eyabuze omumala ali wano nti tali wano tuba tumanyi nti ali wano naye ddala abantu bano balina obwongo gweoba olaba yesu omwana yadduka mu kiyumba bali baagala mutta akunnyonnyodde ate alese ssente za tiketi agamba mukama wange ennamba yiino poliisi mugikubire sawa ennamba simu baziggyako nzige abaana bambi bali mu buzibu n'obasanga tebalina kyakulya ennaku n'ekkwata n'okwata riyala 2 ziri bundo za mitwalo 18 egya Uganda oba 2 bwe ziba zirinnye n'ogenda mu supamaketi n'ogulayo ebyokulya ebitono n'obagabira ne babira nabiggwayo enkya ne basulanja neera ne basulanjira kuba kati tebasobola kufuluma tebalina byogera bati ebweru ate ebweru kyandibadde awo kati abantu tebaagala abantu ba part time babatya kuba covid mungi ebweru poliisi yabamanyira poliisi amanyi abaana abo bwe basula poliisi ya wano mu Oman naye kisinga okunnuma abaana bafuna ssente za tiketi ne bakubira bakama baabwe essimu abakama baabwe baagana okwogera ne poliisi era tebalina oluusi basulanjira naye nga ddala mu butuufu lwaki babonereza abantu okutuuka ku ekyo kyenkugambe nti ensi zitaliimu embasi kati nga mu Oman abaana basafalinga ate nze bwe ndaba nga munnayuganda munnange asafalinga kinnuma kubanga ndi maama wakitegeera ate abaana bato wakira abaana bato tebanatuuka mu myaka gyange era mwami era nze nkusaba ssebo n'obwowombeefu oyogereko ku bakulu ba gavumenti wekikwatako kampani zonna ezireeta abaana baziwere oba tebaleeta abaana mu mawanga ga Bwarabu kukola balekeyo kubanga banaye teri kisinga bulabu bw'ofa todda katonda buli omu at least agende mu kiseera kye yamugerekeramu naye eno munnange eno tuli mu muliro geyo enaffe gye twayingiramu omuntu okuba nti wafuna ekiyumba n'okola mirimu gyo ne gikkoyanga weebaka ekyo weesunako ng'ate osasulwa abaana bangi wano tebasasulwa omwana n'abanja ssente ze ne bamutiisatiisa naye nze ate bwini toyinza kuntiisatiisa kubanga nze ndi muntu mukulu nnyimira ku magulu gange 2 ne nkugamba mpa omusaala gwange
nze kasita nninda omusaala omulundi nga lumu nga bbiri nga tompa songera kukola kubanga nina lwaiti yange bano abantu nabo balina amateeka agabafuga naye olwokuba nti ffe tujja okukola eno balowooza nti tuli basiru naye nze nina obwongo saasoma nnyo naye nkozesa common sense wange nze omuntu sisobola mukolera nga tansasula nti mwezi gumu kyebiri esatu no era wano nkugambye ennyumba eno gye ndimu mpya nakamalamu omwezi gumu ne wiikisi bbiri wiikisi zange bbiri bansasula ssente zange ekitundu ky'omusaala kati ne wenjogerera bampadde dde omusaala gwange ogw'omwezi oguwedde saagala kumanya bwe mba nkola emirimu gyo nga ngikolera siyimirira kati gwe ate kumusasula lwaki ate olinda nkubanje ng'okimanyi nti nina okusasulwa kati kyenkugambye nti mukwana abaana abato tebajja kusobola kumanya ebyo ate n'ekirala nze olaba sisayiningako contract yonna kubasaddira ku agent naye mmanyi nina obwongo mukama wange mugamba njagala always njagala shavers njagala shampoo ebintu ebikozesebwa ng'omanyi abakyala byetukozesebwa colgate mukama wange alina obigula ku salale so si ku yange kati kyenkugamba nti abaana abato babawa obusente butono ate ne basala ssente zaabwe mbu babagulira ebyo ebintu nze wini ndi wano bangulira bigulire ku ssente za mukama wange so si ku salale yange njagala nga nzijuvu kubanga nnajja kunoonya ssente nina bizibu oba okitegeera kati omwana omuto anaamanya atya tebyo bikozesebwa mukama we yalina bimu kubanga nkubulira ekituufu buli muntu ajja eno okukola wamaili tulowooza nti buli omu asayininga contract n'abagira ku kampani tebasayininga contract kati omwana azze ne bamulisiivinga ku kisaawe abamu baga bagikola kyekya contract okusayininga abamu baga basayiningira Uganda naye nze sisayiningako kiwandiiko kyonna nti kitegeeza nti nze wano wendi newemba nemeredde okukola mu myezi 5 oba mu 6 nendwala olumbe nsobola okwekolera tiketi ate nze ndi mugezi wano ninawo akawunti yange bano babadde baginsaba nti bantereko ssente naye mbagamba temuziteekako nze mumpe bampa cash saagala kumanya kiri ku akawunti kuba mmanyi nti anything can happen nsobola okwekolera tiketi kubanga bano abantu basiru bwogwa ku kizibu nga bagamba weekolera tiketi tebagikolera kubanga tomazeeyo bbanga lyabwe kati nze nterekawo ssente zange zinkuuma riyali nga 3 oba 4 riyali 4 ndowooza ziri mu miliyoni nga 4 za Uganda anything can happen nga neekolera tiketi nga nfumba ate nze omukisa gwe nnina mukwano nze tebantunda mbu bangula no yandeeta munnakenya pilot bwe namukolera emyaka 2 ne giggwako yantimba ku Facebook yambuza wini okyayagala okukola ne mugamba njagala okukola nakomayo mu August 2018 August 1 month nempumula nenkomawo mu gw'omwenda awo nagenda okudda mu Uganda nga nina visa endala visa gye nalina teyali yabannansi bano baali bagwira bava New Zealand dokita era yazzeeyo yabadde mukama wange abadde mulungi nnyo okitegeera naye yagenze olwokuba nti wano covid mungi bagaanye okugulawo amasomero ate omwana waabwe omuto asoma ate na kino kibebi bagenza kikuze nga kirina okutandika okusoma ate New Zealand teri bulwadde kubanga bagamba nti ewaabwe baasiba ebintu byonna ne bakebera nju ku nju kati abaana balina okutwala obulamu mu maaso ate wano ng'omaani kiri waasi bagaanye okugulawo amasomero abaana basomera ku intaneti kubanga olw'obulwadde naye nze njagala okutegeeza ebizibu abaana bye basanga fulumafulumayo obweru kubanga nze nali naakajja wano ekyomukisa mukama kyeyampa mukama wange yantwala ku kyaki tolinga kumanya nti wano waliwo kyaki tusaba bampa bayibuli ey'oluzungu n'ekisapule bafaaza baawano era ekiŋŋanye kati okugenda ku kyaki covid naye nga omwana bonna banyumiza nti banengenda ku kyaki nensaba ne bamugamba wini kyaki erirudde abaaseka ne bagamba nti lwali si lwali kisebo kyaki weeziri wano oba oli mukatuliki oba oli mulokole kyaki weeziri tugenda nosaba naye kati ebyokusaba twabivaako naye ogenda osisinkana abaana nga mu butuufu bali mu mbeera mbi tebalina kye balya kyokka beekubira endulu ku poliisi tebayamba kati poliisi teyamba agenti teyamba kati olwo olaba omwana bwe yagala okudda ewaabwe ne bamulemesa okudda kati bwalwala olumbe olw'amaanyi wano muomaanyi ene country oba tolina bikwogerako tebakujjanjaba kati baana bagala okudda awaka pasipooti zaabwe baazibamma balinawo obusente bwabwe wa tiketi bali mu nnyumba ne landlodi yabavaako okubabanja wabula babula ne kye balya nze mbamanyi abaana balinga 30 ne bakuweza mesaje ne bagamba wini toterayo okukola n'obagamba nti bannaye ebiseera bya covid nange wengi mu kiyumba tebanzikiriza kufuluma naye nga bakuluma okwatayo akasente kati ninoogera n'obagulira ebyokulya n'obatwala ne babirya enkya ne bamala ennaku 3 tebalya naye ng'oli mu bulungi obw'ekitalo oyagala kudda ewammwe naye n'okuddayo ne kugaana teebereza bw'obeera mu mbeera eyo nga yeggwe ssebo nze awo wensabira Uganda
gavumenti yaffe eggale kampani zonna bateekewo kampani eziri ku mutindo ezisobola okufolowinga abantu abazze okukola ku wamaidi bateekawo naffe amateeka nga uganda ate n'omusalaba gwongeze abaana babawo obusente butini nnyo bannange wakyaliwo n'abaana bwebaliali 5 enkaaga 5 ziva mu sente za uganda 45 can you imagine bakyaziwa wano abaana ate omwana n'abanja ne luba musango n'abanja sente ze nebamukuba emiggo ne bamutta olwa sente zakoleredde nga te buli kitabo ekitukuvu kyonna kyogera ku muntu okumusasula entuuyo ze naye kati bano bantu kibagamba nti basaala era kyoba olaba nti ebiseera ebisinga ffe tusoma essaala zaffe ne zibakwatako ebyabwe bapretendinga kubanga tebakola katonda byayagala tekitegeeza nti bwe mba najja mu nnyumba y'okukolera ntwalanga embwa twalanga kasasiro have to respect each other kubanga service zo zakulema then nze wazimpa nzikole naye ntwala ng'omuntu kyoba olaba nti oluusi abantu bava mu mbeera ne babawa n'olufa ne bafa naye ng'oluusi oyinza okukola abantu ekibi ne wejjusa nze ekyobuta sisobola kukikola kubanga bottawana abantu tulina bufuluma naawe bakutta naye embeera gye tulimu eyokya eno twatuumayo okukola atamanyi kukola tasobola kubeerayo ate oteeka okuba nga oli mugumu ng'ejjinja oteeka okwegumya wekka kubanga osooka n'okaaba amaziga ne gakugwa mu kiwanga n'ogamba kati nkaabira ki n'okanya saala n'ekirala abaana abo be mulaba bagwa eddalu oba ne bafuna ebizibu oba n'owulira nti omwana yafudde bamusanze mu kisenge afudde bano abantu balina sitaani kyolina okumanya kasita oyingira mu nnyumba erimu sitaani ne bakuwongayo bikunywamu omusaayi nga bwolaba abantu abasindikira amayembe abantu bano abantu balogo balina eddogo foshuwa balina eddogo gwe toyinza kikkiriza bano abantu babi nnyo baloga ayinza okuba n'ebyawongobe nga bimusaba omusaayi kati gwajja gwe gubawaayo omwana ogenda okola atandisa okulogota neyabadde ategeera naye nze mukwano ekyokulwanisa kyange nange nabadde wala ennaku zino nga ssatu emabega nakeera ndi mulamu naye neesanga ng'omubiri gwonna guzitoye nga mpulira ebyengeri neŋŋamba butuufu nga embeera zange zikyuse mu mbeera ezaabwe nagamba wano waliwo ekitali kituufu ekintu kyokulwanisa kyennina eno kusaba ssaala nzirira omunnyo ne nguteeka mu sukaali ne ngunaaba mutwe gwonna omubiri gwonna nga ngenda okwebaka sappule yange ne bayibuli binsula mutwetwe naye njala okukutegeeza wetaba mugumu nnyo eno omunnyo nafuna omunnyo gw'ebikerendo ogw'ennyanja mukwano gwange yagumpa nga tannadda uganda bakama we bagenda ku nnyanja ne baleeta omunnyo then ne katungulu ccumu mbisekula katungulu ccumu n'omunnyo nembinaaba omubiri gwonna mu mutwe gwonna nembeera nga mpunya katungulu ccumu kati kitegeeza nti ekintu ekyenapangako okujja okunnyamba tekisobola kubanga mba mpunya katungulu ccumu tebyagala katungulu ccumu ate nafuna n'amafuta ag'ettaala bwe mpulira nga embeera zange zikyuka nina ekintu ekyagala oba kinyambadde nenkiwulira nti waliwo ekikyuse ku mubiri gwange omwana atudde nekumbisa ne katonda wange kyekyokka naye nga zino ennyumba z'abantu zirimu ebizibu balina ebyawongo bisinga n'ebya uganda nno nze kankubuulira kati mukwano oleete omwana w'omuto bamuwongemu ebyo ebintu bimuwutira ennaku mmeka ffe ekikulu lumu zaffe ziri bweru toyina ebinaabiro biri munda kati nze yonna bwotega kamerayo togiteze nejja mu kisenge kyange oba neemwa oba naaba oba okola ki oba okunamidde muzibe kubanga abatalaba nze tebinkwatako mbeera mu lumu yange era siyinza kugamba nti sijja kukola kyenjagala ntera okuba batega kamera no nze nkola kyenjagala mu lumu yange oba oteze kamera nendaba buli kasonda I don't want to know kasita mbeera nti ntasa bulamu bwange byebyo ssebo naye nga ebyokwogera nina ntoko naye kankwelekereze beera bulungi